Nazzi kuno nga buli kimwano mu ggwanga kikulemberwa basajja era ng'okusanga omukyala akola omulimu gw'omusajja wamma oyinza n'okkuba enduulu anti kyalinga tekisangikasangika. Mu kiseera kino mwana wattu byakyukira ddala nga buli wamu osangawo omukyala olw'obukalabakala bwe baafuna nabo okusobola okweyimirizaawo. Naalongo Betty Katushabe munnabyabufuzi ate omusomesa omutendeke era nga tumusanze ku ssomero lye erya Mbuya Parents School ng'akakkalabya emirimu gye. Oluvannyuma lw'okutuukiriza okwogerako naye atutegeezezza lwaki abakyala b'omulembe guno balina okweggyamu omuze gw'okwekkiriranya mu buli kintu kubanga ensi yakyuka batandike okwekkiririzaamu. Si bwakufuna ati oba nsimba omukyala akole ki akole. Naye kyendabira ddala kye tusooka okwetaaga okukolako ennyo y'endowooza yaki y'omukyala. N'omukyala okula nga akkiriza nti asobola okukola naye neyakola ki neyeebeesaawo. Kye kintu kyendaba nti ng'abakulembeze ng'abalumirwa abakyala tulina okufuba nnyo okukyusa endowooza yaki y'abakyala ne baba nga bekkiririzaamu kubanga tulina obuzibu nti abakyala bo bakitwala nti balina kuba wansi w'abaami balina kuba wansi wali. Naalongo Betty akkaatirizza nti abakyala ensi we yatuuka balina okuyiga okukola okusalawo ng'obudde bukyali naye buli lwe balemererwa okusalawo y'ensonga lwaki bakyabonaabona. Omwana omuwala ayinza okuba mukakamu ng'akoze kye yeetaaga okukola naye ate ng'omulenzi bamukuza ki nakiwagi oba nga yekiwagi nga yeetagambwako yamanya omukyala abeerawo ne basiimulirako ebisooto ne bakola nga bwe bakola ki ng'enjogera ennyango mugiwulira bamubateroga nti omusajja alina okusajjalaata naye ate omwana wa leero nga maze omutendeka ne muyigiriza n'amanya obuzito bwe n'amanya nti naye asobola okubaako kyakola. Ono agamba nti okuva edda ng'abakyala naddala wano mu ggwanga bakugirwa olw'obuwangwa bwa wano ekirowoozesa abakyala nti bo buli kiseera balina kusigalira ng'ate ebintu ensangi zino byakyukira ddala. Bw'otunulira ne kalica yaffe oba obuwangwa bwaffe omukyala yafukamira omukyala yaba wansi. Omukyala bw'aba wansi w'omwami ng'atambuliza wansi w'omwami tekimutegeeza nti buli kimu alina kubanga ebiragiro byonna biva waki wa mwami. Naye ayinza okuba nga alina okusalawo nga ye ng'omuntu ate n'abaako nebyatambuza neyekkiririzaamu naye asobola okubaako kyakola ki kyakola. Bwe kituuse ku ky'okubangula omwana omuwala okumufuula omukyala omutuufu akageri kaali omusomesa ategeezezza nti amasomero gakola kinene nnyo eri abaana naddala abawala okubafuula eky'omugaso mu ggwanga lino era aliko amagezi g'awadde amasomero naddala ku nkwata y'omwana omuwala. Buli ssomero lirina okuba n'omukyala gwe bayita senior woman. Essomero libeera ne kansala kati nga ffe tulina kansala nga musomesa naye nga yakola guidance and counseling ng'alina obudde bw'ayogera n'abaana ne tuba ne senior woman naye ng'alina obudde bw'akola ki bw'ayogera n'abaana. Olumaze kino n'akyukira abazadde n'ategeeza nti mu kiseera kino balina okukimanya omwana omuwala okumufuula omukyala omutuufu mu maaso olina okuba ng'omuteekako nnyo ebirowoozo okuviira ddala ku mirimu egy'awaka si kumukuza ng'amanyi nti buli kiseera alina kufukaamirira musajja mu buli kintu. Bamaama bano oluusi nabo tebayise mitendera mirungi giyamba kuteekateeka baana bano. Endera y'abaana ennungi bamaama bennyini abamu tebakikola ki tebagifunyeeko. Naalongo Betty Katushabe mu kiseera kino alina abakyala abasukka 50 b'akozesa naye agamba nti buli lunaku lw'abakyala we lutuuka lumujjukiza gy'avudde nawa waali mu kiseera kino ekimwongera amaanyi mu buli kyakola. Ntera okuba akafaananyi emabega naye ne nganga omukyala kiki kyenkoze era kiki kyenfunyemu era kiki kyenyiza okukola okwongera okuyamba abakyala okugenda mu maaso oba kiki ekiganye nengezaako okulaba wawe ntandikira. So ntunulako gye nvudde nendaba ne gyendaga nendaba ne bakyala bannange abanneetoolodde nendaba tuyinza tukola tutya okulaba nti ate tuva we tuli ne tweyongerayo mu maaso. Wadde nga bino biri bityo ono agamba nti alina essuubi nti mu biseera by'omu maaso ebijja omukyala w'eggwanga lino ajja kuba takyanyoomebwa.